Tuyina ensi standards yateekawo nti ku myaka bwegiti bolo kye tuyita biological clock nti omubiri gwo gujja kuba tegukyazaala tegujja kuba likola biti kyetulina omanya nti buli muntu Katonda ayina bweba firimu script ye yagiwandiika nti ku ssaawa eziti actor bw'alina okukubira amasasi essaawa zino alina kudduka nga bamugoba yekweke kati buli omu alina script ye maaso ga Mukama gye yamuwandiikira nti gwe ku myaka bwegiti firimu yo ogizanyira wano era eyiyo egenda kuba bweti. So bwe tukeera nga Katonda yagamba nti kasa you get married at 35 kangeze. I rebuke it. You shall. I rebuke it. I rebuke it. Mami aje your Bible. Oh God. Ochari ku church. Why not 25? Mami, why not 25, 26? 35. Anti okiddusa nnyo kubanga kati wekiti okiddusa nnyo nze mbadde engezesa bwe kiba kyagezesa but still okay kati nange kansome Jeremiah 29:11 for I know the thoughts that I think towards you, says the Lord, thoughts of peace, not of evil, to give you a future and a hope. Version endazija gamba, for I know the plans I have for you, declares the Lord. Yes. Plans to prosper you and not to harm you. Now, ekyo tekiriyo noba oyagala okikyusa. Tekikyuka. Because that is his initial plan. Plan. Wabula, bw'osobola okwagala otambulira out of his plans. Naye paka ojja kudda. My God, kati lwakulekizibu osobola okudda nga bamaze okukwabula. Ataawo. Kale singa nalinda naye kiri bwe kiti nti bwebanga enteekateeka ze za katudde ku myaka gye mwagala gya 25 25, 26, 27 bwe gibanga emyaka gye gya 25 naye bannange mubizibwaza mami si kubizibwaza naliwa 35 mami labayo this is the age when your skin is still intact ka makeup kanyuma obwala bunyuma kafiga nakakyaliwo walabe ebifaananyi byange ebyokwanjula. Mami tetugendayo. That was 30 what? Mami ebyo wabikuba ekyo wakikuba naye kati ennaku zino abamu ku 37 years. This young and I was at 39. Lwaki ogigaana? Jongeddeyo nnyo asijongeddeyo nnyo. Anyways, katika ngambe nti plan ya Katonda ya 25 gy'ogenda ofumbirwako. Naye ate gw'owulira oyagala okyali 18 nogamba nze njagala ku 20 mbere nga nfumbiddwa takuyinaako buzibu osobola okudduka ng'omwana bwe yagamba taata we nze mpa ebyobusika byange ŋŋende kubanga oyinza ogamba taata aluddewo okufa nze mpa so osobola okukwata ebyobusika gwe n'ogenda naye because papasi ya Mukama olina kudda mu nju eyo yonna byonna yagenda n'alya n'embizzi n'amala n'akomawo ewaka. So ekisibwa ne kiba ky'amaanyi nti era osobola okugenda yonna yonna n'otambula n'odda Katonda n'ofumbirwa ku 25 nga wagenze ku 20. So wakati awo emyaka egiriwo ena ne wabawo akumenya buli omu n'akumenya emitima n'ogana n'abasajja mbakooye because plan ye ne papasi yali ya 25 ku 25 omitingira akugjawo akuswipinga off your feet ne weerabira n'ebigambo wayogera nti siriddamu kukola ki kwagala musajja n'ofuna omusajja n'akwerabiza n'ogamba bannange yaabo nali nnoonya ki kati ate singa walinda otuuka ku 25 n'ogamba it was worth the wait. But if even within this process of going here and there, I'm waiting. Now, the going here and there, making sure temuli mu sexual ties okola.